Lino ly'ekkuumiro ly'ebisolo erimanyiddwa nga Ankole Demostration Zoo erisangibwa mu kibuga Mbarara nga lyerisookedde ddala mu bugwanjuba bw'eggwanga. Lino lyatandikiddwawo abakulembeze nga bali wamu n'abatuuze n'ekigendererwa ekyokulaba nga batumbula eby'obulambuzi mu kitundu kino. Bw'olituuka mu mulimu ebyo ebisikiriza abalambuzi gamba ng'emisota, enfudu, ebinyonyi eby'enjawulo, goonya n'ebirala. Wetutuukidde mu kifo kino tusanze waliwo abalambuzi abazze okwerabira ku bisolo eby'enjawulo ekiraga nti kijja kuyamba mu kutumbula eby'obulambuzi mu kitundu kino. Johnson Kayondo omutuuze mu kitundu kino agamba nga abazadde babadde basasulira abaana baabwe ensimbi empitirivu okugenda Entebbe okulaba ebisolo naye ekifo kino kyandibayambako okukendeeza olugendo n'ensimbi. Taken our kids to Entebbe, taken our kids to Kasese to see the animals, for which some of them we don't have access to them, but we are pleased to have them here in the cages. Kati kuruno batandike bajje mu Western Uganda kuzzo eno eya Western Ankole nti bajje balabe ebintu bino ebitalabangako nange omuntu era nekyokubiri woberaba ng'omuntu bigenda kuwa ekisooka kigenda kukakanya stress kubanga obiyera biddeko mwana maaso nogamba nti kuruno si TV. Seofas Kabegambira omu ku batandisi b'ekifo kino agamba ng'oggyeko eby'obulambuzi basuubira okuleeta obumu mu kitundu kw'ossa n'okukikulaakulanya. We teach and sensitize the communities, especially the children, the elderly, in different categories. So like the women, we have here community tourism initiatives, we have saving groups, we would grow a lot of millet together. We harvest with the women and the girls. We have cultural performances. The men tell us stories. We have campfire. So it's benefiting the community. Kabagambira asabye gavumenti ebayambe bakolera enguudo kiyambeko mu kutambuza abalambuzi ababa bajja ku zzw eno. Like this road, feeder road that brought you here, if it was tarmacked, we would expect so more tourists coming here. The cost of power is very high. Babatuuze balaze essanyu olw'ekkuumiro ly'ebisolo lino. We usually receive guests that are coming from, they come to Mbarara for majorly for the accommodation, but now they will have an opportunity when they are passing, going to other places like Queen Elizabeth, they will get an opportunity to come pass by the center so that they can see some of the adventurous animals that amyuka meya w'ekibuga Mbarara Priska Mulonga agamba enkulaakulana ng'eno bw'eba esembedde mu kibuga kiyambako okukula amangu. That is our dream as Mbarara city, to make this city a tourism city, to make it a medical city. Those are our dreams. So Mr. Seofas Kabegambira at least has done something, and I think everyone is going to support him, and I want to call everyone, most especially this region, to come and learn from him. Eddundiro lino likyagenda mu maaso n'okuddaabirizibwa era abatuuze bagamba bandirifunamu essuubi naddala mu by'enkulaakulana.